kale mbaniriza abaleba Unique Media asamikege manya gange Unique Media channel joliko mbebaza mwenna mbebaza mwenna abalina kyemukola okulaba nga channel etambula ng'egenda mu maaso abalina kye bakola mu kusharinga content nabanga atuukira ddala wala nnyo ku bantu abo abalina okumufuna kubanga twagala message eno etuukire ddala wala okulaba nga tetukyusa abantu ab'enjawulo. Samike gemanya gange era Kalyango Joel gwenkomyewo naye okulaba nga tunyumya wano nawali okulaba nga ate atusomesa abantu. JS Medical Hubs bagamba batya bagamba nti bo batunda ddagala liri habo tobeereeyo ng'omusujja gukuluma tobeereeyo nga anyina ng'olinamu pressure tobeereeyo ng'olinamu ulcers tobeereeyo nga ku accident n'ofuna enkovu zino ezizimba bazijjirako ddala anoba nga ate oddawo bulungi. Omusawo John ajja kuba akukolako kuba kweze namba azolaba ku screen yo ojja kuba nga ate obafuna bulungi nnyo. Abakyala abatawanzibwa UTIs genda ebabe nga ate bakukolako bulungi nnyo. Si musajja mubi yakunoonyezaako kyemmanyi ne mwogeramu munoonyeeko ate ekisinga musajja amanyi Katonda mulokole. Then Denier Events bo batimba butimbi olinayo emikolo birthday as weddings olinayo omukolo gwonna nga gwetaaga okutimba banoonyeeko kweze ennamba era zolaba ku screen. Budget yo gye bazannyiramu okulaba nga ate bajjayo omukolo gwo ne guba nga guli kiyafula ebifaananyi ne binyuma. Kakati njala kutandika naye nga mpisaawo kino ebintu biringa nga 2-3 ekisookera ddala we tuba tuzze wano tetuzze kwogera bigambo mutukkiririzeemu. We are not here to persuade anyone. Nze siriiwo okola programs persuadinga muntu yenna and okola program oba oliawo ezoogera amazima gwe omanya amazima nga bagamba gali kufuula ow'eddembe si we kiri. So amazima ago we tugakuwa gwamanyi kyogakozesa. Omulimu gwa Joel kujja kwogera ekyo kimu. Ekyokubiri Joel tajja wano kukaayana na muntu yenna oba kukaayana na musumba yenna oba kukaayana na teaching ya musumba yenna ye ayogera byalaba. Weba nga tebikwatagana na bya musumba si lutalo. Weba nga bikwataganye well and good. Then ekyokusatu nina be nalabye abatandise okuyita Joel malayika. Joel si malayika. Joel muntu nga gwe era uno mukutteko. Okitegedde. So nabagamba ebiseera ebisinga mwabaleetera abantu bano abakatonda okukyama. Gwe buli wobeereeyo nga mumuyita Katonda wayogera kino temuddamu. So Joel ekyo kibozibozi mukijjewo si malayika. So abagamba byayogera tebiri mu Bible nti simanya Bible yetugaidinga buli kimu sijja kiwakana. Bible weeri tulina ogifollowinga naye wali weebuuzizaako nti Bible eyo gy'olina nzijuvu gwe gy'olina gy'obikula n'osoma kubanga ate waliwo era ze mmanyi ng'ennyiriri mpitirivu baazijjamu nga Bible tezikyawera. So ekirala waliwo tukkirize tugaane waliwo ebitali mu Bible nga tebyawandiikibwa. Nimbye ekyawandiikibwa mu ekiri Yokaana 21:25 nga kigamba nti singa byonna byawandiikibwa ne ku nsi byali badde tebijjaako. Kati leka tujjewo ebibuuzo ebyo. Ekirala kya leka tusigale nnyo ku principle. Tosobola kukola video n'ogiraba nga video ya ssaawa kumpi ya dakika kumpi mmeka gwe mu byonna by'olabyemu. Sami lwaki waleka akatebe nga kakalu omukulu ng'avuddewo. Amawulire twagasoma tumanyi kye tukola. Sami lwaki otunula ku ssimu omanyi kye mba nnoonya ku ssimu. Ebibuuzo kwe biba nina obuuzo omukulu ebibuuzo bimubuuza we ntunula ku ssimu ogwo ne gufuuka musango. So tubikyuseemu tube nga tutambulira wa munaku izo ziyita za festive season.
omwaka gwo gugenderera tubulako ennaku ziizo okuba ntigumalako osobola okwebuuza gwogukozeemu ki kalyango buuzaako ku bantu bange tugende mu maaso. Tuba Katonda balungi tubeebaza olw'okubeerangawo ne muwuliriza era naddala abo abalina ennyonta n'enjala ey'okumanya amazima mujja kujjuzibwa okusinziira ku kigera ky'okwagala okuli mu mmwe era n'ennyonta obungi bwayo. Oluzzi olutono lugendamu amazzi matono, oluzzi olunene lugendamu amazzi mangi. Enyinza okugamba kale njala tutandike n'obujulizi then tulyoke tugende wali muziri ennaku esatu omukulu Yesu ze yamala nga bamuziise biki ebyaliwo. Tutandike n'obujulizi mukama wange. Kale kakati okusookera ddala ng'embagambye ku kyennyonta ebigambo bino bye tugabana si bya buli omu era ne tubyogera bonna tebagenda kubikkiriza kubanga guno mulembe tegugenda kwawukana nnyo na gwa Nuuwa. Nuuwa yalabula abantu n'ayogera naye ng'ebintu byayogera ku nsi tebabiwulirangako. Abagamba amataba gayinza okujja, Katonda ayinza okuleeta amataba ne gatta abantu bonna nga balaba ebintu Nuuwa byayogera tebisoboka. Era olunaku lumu amataba gajja kituufu ensi yaggwawo. Ku nsi yonna kwasigala abantu 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ku nsi yonna. Ate era Katonda waliwo ekiseera Sodomu ne Gomora Mukama we yabizikiriza yabuza Aburahamu nti yamugamba newe naasangayo abantu 10 nja basonyiwa 10 tebaaliyo. Kino nkikugamba otegere nti ekkubo funda n'abaliraba batono. Olwaliro omuntu osobola okwogerera mu bantu abangi naye olunaku k'oliyimirira mu maaso ge ng'oli wekka olitegeera nti eky'abantu abangi wali olina kuwulira ggwe n'oteeka mu mutima gwo n'okola ekyetaagisa. Era n'ekirala ky'okugamba nti si mulembe guno gwokka nti abo abanoonya Mukama mu mazima ne mu mwoyo nti babatono wabula okuva edda n'edda. Bw'otunula mu Bayibuli ebiseera we tusomera ku Ahabu, Jezebel, olaba nti bannabbi ba Baali baali 4 owa Mukama yali omu. Owulira baali 4 owa Mukama yali omu. Kuba kati olwairo waliwo agamba tekisoboka abantu bonna bayinza batya okuba abakyamu. Tetugambye bonna naye tukulaga emirembe egibaddewo. Ku mulembe gwa Nuuwa abaawona baali 8, Sodomu ne Gomora 10 baabulayo naye nga singa 10 baaliyo Mukama yali basonyiye. Olaba nti ne ku mulembe olaba Ahabu, wetwogera Ahabu, Jezebel, tulaba nti bannabbi ba Baali baali 4 owa Mukama yali omu. Kati ekyo njagala gwali yawuliriza weekube mutima ogambe ddala ekkubo funda era otegere nti wulira ebigambo bino n'omutima gwo gwonna obiteeke mu mmeeme yo nga byakuyamba ggwe onegeyeena ggwe. Tegedde gwe onegeyeena. Era ne Mukama waffe Yesu Kristo yagamba abakyala abaali bamukaabira nti nze temunkaabira wabula mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Okay. Leero atushuutingidde wano ekifo bakiyita Chicago Gardens. Kafo kalungi osobola okuleeta emikolo oba oyinayo reception mbaga biki osobola okujja ne baba nga tebakwasaganya bulungi. Akafo kalina buli kimu sound byonna osobola okuba obisangawo. Kakati obujulizi buno bwa biseera ki bwogenda okutuwa nga tutandise okwogera bye twogera oba bwaddako? Obujulizi buno twali tetunatandika kwogera bye twogera kubanga bino bye twogera sibifunye kati nabifuna emyaka mingi emabega naye ng'ekiseera kyabyo tekinnatuuka. Naye nasinkana abantu nga kinnoomu Mukama bansinkanya nga balina ennyonta ng'era Katonda yateekateeka nga nisinkanya abantu abo. Era nkubulira bino otegere nti ebintu bino mazima. Katonda woba omunoonya ye akusinkanya kubanga womunoonya ennyonta ekola oluzzi mu ggwe. Kati olwo oluzzi Mukama alujjuza era kukolera ekkubo ne lujjula. Kati buno obujulizi ngenda kukuwa obujulizi ku bantu abalina ennyonta Mukama n'atusinkanya era ne bajjuzibwa. Naye engeri gye twasinkana kyali kyamagero. Okusooka kankubulire ku mwami omu bamwita Pierre. Omwami oyo Pierre ye mwami mukongo
kanisa ye yaŋŋamba eri Kakiri zisaagende ku kanisa ye naye bw'atyo we yaŋŋamba. Omwami oyo olunaku lumu nze nazuukuka ku makya nali mbeera sayidi za ng'ovudde Nansana. Nali nsola mu bitundu ebyo. Kati olunaku lumu ku makya ne mpulira nga nina okugenda nsabireko awantu wamu waliwo ekibira nga ova ku kibira waliwo n'amazzi waliwo n'engeri nga akayanja nga mazzi ne ŋŋenda ku makya ne mbeera eyo ne ntambulatambula nga nsaba nzekka naye nali nvaayo essaawa emu n'ekitundu mpita awo awali akayanja waliwo n'omusenyu ne nsanga omwami omu n'omukyala ne neebuuza wano abakedde ku makya era we bannengera ne nnegera omwami nga nsonzeemu ne ŋŋamba kuganenga kange ne ntuukawo ndabe we natuukawo omwami n'aŋŋamba ssebo tubadde tusaba kukubuuzaako n'aŋŋamba ssebo mukyala wange abadde ng'aloota buli lunaku ng'aloota ekifo kino ng'era tusinkana omuntu atugamba ebintu ku Katonda n'aŋŋamba kyebavudde bakeera bajje mu kifo ekyo balabe lwaki mukyala we alootanga ekifo ekyo era bwe natuukawo omwami we yambuulira n'ambuuza gwe olina by'omanyi Katonda omwami ne tutuula ne mbabuulira ebintu ebyo Mukama eyampa kwolwo ne twogera Katonda naye kyenzijukira kye twayogerako twayogera ku nsi ey'omwoyo ey'ekizikiza era twayogera ebintu bingi ku Katonda era we yali agenda omwami yaŋŋamba nti tasigadde kyekimu era mazima ekirooto Katonda yakibawadde nga ayagala tusisinkanya. Solindako omwami ono wali tomumanyi? Nali simumanyi. Naye ngo kyaki ye eri Nansana eri Kakiri. Eri Kakiri. So gwe mu kifo kye walimu wali ozze nga bakusangawo busanzi? Nali nzize kusaba ekibira kiri kumpi awo kati nali nfuluma mu kibira nga lwawo. So ne bagamba bulijjo baloota nga balaga bajja ssangawo omuntu. Omwami n'aŋŋamba mukyala we aloota era yali naye n'aŋŋamba mukyala we aloota oyo omwami Mukongo mukyala we Oluganda talumanyi bulungi n'omwami Oluganda talumanyi bulungi naye Oluzungu boogeramukko Bakongo ne baŋŋamba ekkanisa abwe eri Kakiri era abeera Kakiri ng'omanyi kkanisa y'abantu abo Bakongo omwami yaŋŋamba ePieri beebo benjogerako. So ne baŋŋamba abadde aloota era ne twogera ebintu bingi Katonda kati buno obubaka mu buliro yalina ennyonta okulaga Katonda engeri gy'asisinkanya abantu mu ngeri ekyamagero ate nga ddala ensinkano eyo Katonda yagikoze. Okay. Kale oyo yali Kakiri? Oyo yali oyo omu ku awo. Okay. Then kati omulala omwami namusanga abuulira njiri naye ng'enjiri eyali ayogera nga ayogera ku Sitaani yawuli abuulira enjiri ng'agamba bannanga abantu temugenda mu ssente za Sitaani kuba bugagga mugumiikirize Katonda ajja bbawa. We nawulira enjiri eyo ne ntuula kumpi n'oyo omwami n'abuulira enjiri n'abuulira. So basically obujulizi buno tugezaako olaga abantu nti waliwo abantu Katonda baakusisinkanya ng'olina obbawa amatu ate era owulirize bye bagamba mu kuwuliriza okwannamaddala if possible obitandiko bigenderako. Abantu abo nga mbasisinkana nga Mukama abateeseteese nga munda mu bo mulimu ekifo ky'ebyo bye ngenda obbagamba. Kati kino kireese nkulage aleeyo ebintu bino olusi si bya buli omu naye oyo alina okubitegeera wabiwulira ate ebintu byange era Mukama abireetedde mu kaseera we mbyetaagira. So kati omwami we namusinkana ng'abuulira enjiri ono omulala oyo omwami yaŋŋamba ye Ttendo yali abuulira enjiri ng'agamba abantu temutwala ssente za Sitaani kufuna bugagga mugumiikirize Katonda ajja bbawa. Bwe yamala okubuulira nze nali ntudde kumpi awo nenyumyamu naye nga mpulira essanyu ngamba bambi omwami yebale kubuulira njiri n'aŋŋamba naye munaye mbuulidde enjiri naye mpita mu kusomozebwa kungi n'aŋŋamba nze gwolaba nnoonyeza Katonda naye sijja kulimba Katonda simuzuulanga lwakubuulira naye nina okubuusabuusa oba Katonda gy'ali oba taliiyo ekyamazima simanyi bw'atyo bwe yaŋŋamba. Era n'aŋŋamba nti ye ewaka gy'ava bakkiriza nnyo mu ssente eziva mu bwakabaka bwa Sitaani ekyokugaggawala y'ensonga lwaki abadde akibuulirako ng'agamba abantu tebalina kugenda mu ssente za kuva mu makubo ago. Era omwami yo n'aŋŋamba nti ye ewaabwe abantu bangi balina ssente nampa ekyokulabirako eky'omwami omu omwami oyo yafa yavanga South Africa eyo yagabanga ssente. So oyo omwami wamwogerako mu episode zaffe ezasooka yalina gwewagambe yalina muganda we
abavanga esouth eyo nga bagaba kasente bayiwayiwa sente bakola zipate. Ono omwami gwe nasinkana yaŋŋamba oyo mwami yagabanga sente muganda we ddala era bava mu nnyumba y'emu. Era yaŋŋamba nange wontunuulira olaba nga mufaanana era wenamwetegereza ng'olaba ekifaananyi kifaanana ekyoli. Omwami yali munenenene. Ono ye yali mutono. Ngamba oli yali munenenene. Mu abamanyi naye ffe nze mutegedde. Essebo kakati omwami ono ne mubuulira ku Katonda. Ne mubuulira Katonda, ne mubuulira. Twayogera ebintu bingi ne twogera ku Michael okusinga namubuulira nnyo ku Archangel Michael ne mubuulira engeri gye nsinkanye Michael ebintu bye twogedde naye nga yeewuunya n'agamba n'ebintu bino byogera bituufu ddala osobola omulaba kye saamanya nti kwolwo lwennyini Katonda nga yakiteekateeka omwami ono Michael agenda kujja omwami amulabe kati we nayewukana n'omwami ono ngenda okuddamu musinkana enkeera yajja nnoonya n'aŋŋamba obwedda nkunoonya n'aŋŋamba Michael gwayogeddeko yazze namulabye era yambulidde bingi ebikwatako ggwe n'ambulira Michael bye yamugambye ebinkwatako n'ambulira Michael bwe yabadde afaanana kwegamba n'amudescribinga n'aŋŋamba era Michael yazze n'akasaale n'alega akasaale n'alaba nga Michael akuba akasaale era omwami we n'aŋŋamba akasaale yakalabye kagenze ne kagwa ku nnyumba y'ewaabwe ennyumba balenda byogera omwami ono yaŋŋamba kati kola olwo yaŋŋamba nti akasaale kagudde ku nnyumba y'ewaabwe yenkeera nga yaloosenga emanya Katonda nga bimulaze jjo kakati ku lunaku olwaddako ennyumba eyo Michael gye yakuba akasaale waliyo ekyaliyo nga kinene bakiraga ne ku TV National Television amawulire gakuba era naŋŋamba olabye ekibadde mu mawulire nalabye Michael ng'akuba akasaale kitegeeza akasaala ako kategeeza ebyo basomye mu mawulire ebyavuddemu ebyo omwami n'asanyuka nnyo n'agamba ebuzi obadde waffe Katonda abuggyewo ekyo ekibaddeyo waliwo embeera eteredde omwami oyo lwaki njogera bino mbalaga nti Katonda yamusisinkanya nga munda mu ye mulimu ekifo ky'ebyo bye ngenda omugamba yalina ennyonta ate yali ayagala kutegeera Katonda kati ngezako okulaga nti naawe wali eyawuliriza bino ebiba nga bibyo ng'era bijjidde mu kiseera kyabyo gw'ojja kutegeera akuliranye tajja kutegeera naye munda mu gwe ojja kutegeera bino ebigambo bibyo era kyekiseera kyabyo era omwami oyo ababeera empereero omwami oyo yaŋŋamba avuga takisi era bamuyita ttendo lya Mukama yeeyita ttendo lya Mukama okuva takisi ku siteegi y'empereero era yaŋŋamba waakulidde waawangaalira era wowulira bino ng'oli mu kitundu ekyo ajja kunyumiza bingi ddala Michael yajja yamulaba ne Michael n'ayogera n'omwami oyo n'ambulira bingi ebinkwatako nezitajja babuulira naye kino nkyogera mutegere nti Katonda waffe wa ddala era bino tetubyogera kyamukkiriza muntu yenna wabula tubyogera olw'abo abalina ennyonta n'enjala ey'omwoyo eyannamaddala nga ddala oyagala kutegeera Katonda otegere nti Katonda bw'oba olina ennyonta ye ajja kukolera ekkubo ojja kutegeera amazima koobeere ng'oli muzibe koobeere kiggala koobeere ng'obeera wala nnyo ennyonta ya Mukama ajja kuleeta ensulo ez'obulamu zijje zikunoonye paka woli olwo oluzzi oluli munda mu ggwe olw'okumumanya lujja kujjuzibwa obujulizi bwerako mpaayo obulala bakiyita tenage empaayo omulundi kibadde kinnemye engeri ey'okutya naye obujulizi buno tubwa lwa nsonga twagala okulaga nti ebintu bye twogera wano Joel byayogera si bya buli omu oyinza oba tonnatuuka biwulira naye olituuka era lwandi ojja tuuka obiwulira ng'obitegeera that's why wali osomesaako emega wagamba nti ebintu ebiri spiritual kitwale nti nno biringa zi classroom ze twasomanga P1 to P7 senior 1 to senior 6 nti kati omuntu ali mu P7 omuntu ali mu P1 tasobola kutegeera bya P7 naye tekitegeera nti ayituuka lunaku abitegeere naye alina okuyita mu P2 P3 P4 P5 atuuke mu P7 abitegeere so abawakanya tetubanyiigira wabula tusaba busayi Mukama abayambe batuuke ku seeritegeera bye twogera kati obujulizi buno kyetubukulagiza nti ebigambo byayogera byebigambo ebitajawukana nnyo n'ebyo byeyayogera ng'asisinkanya abantu bano
naye olw'okubanga abantu bano balina olwedde ennyonta nekye baliko baali bakitegeeza byakola impact babitegeera mu bulamu bwabwe era effectiveness yaliwo. Kale kati obujulizi bungi nkimanyi beera obiŋŋamba off camera naye tuweeyo obulala nandiga obulala bumu naye bakiyita batya tuweeyo obulala bwa mulundi gumu then tugende kuzirya ennaku 3 Yesu ze yamala nga bamusse ku musaalaba kyekyaliyo. Tuweeyo obulala kati obujulizi obulala obukulaga nti ddala Katonda alina bye yateekateeka nga balina okuwulira ebigambo bino era nga ne woobeerawa Katonda akunoonya ebigambo bino bikunoonya paka ne bikutuukako era n'obiwulira mu kiseera kyabyo bw'alina ennyonta. Obujulizi obulala bwa mwami omu gwe nasisinkana. Omwami ono namusisinkana eyo ku Old Kampala, namusisinkana awo ku Old Kampala kwegamba Mukama ye yakola enteekateeka kuba nange neesanga nga olunaku lumu nga bazze nga abantu bonna batusaba ebitwogerako bagevuga nti mutugende tujja kusotingira eyo era olunaku lumu etwabeerayo ne tufuluma Old Kampala awo kukomera poliisi baali bakutte essebo era tebatusaba nti babikwogerako wabula twagenda bugenzi ne bagamba bakwatira ki awo ku Square bakwatira ki aido bakwata abantu bangi fenanga bavanga eri maaso nga buli omu bamugamba mwena mujje nga tetumanyi ne babayiwa mu Old Kampala netuukayo naye nga babeera basoma amanya gwe fuluma gwe naye ndowooza nga balina abantu be banoonya era balinaku lumu lwokka so kakati naye olunaku olwo ekiro baleeta omusajja omu ng'ajja omusajja muwanvu munene nga musajja ono we yatuuka nga akuba ebisenge nga munyiivu ng'alina omukyala gwanyigidde agamba ono omukyala ngenda musiba ono omukyala ngenda kufuna abaloya tugendagenda mu mateeka kati musajja nga munyiivu nnyo naye munda mu nze omwoyo nga mpulira nga mbayogerako n'omwami ombuulire Katonda neninda omusajja n'asooka kakkana naye omwoyo n'ayongera okunnumiriza ayogera n'omwami oyo nesembera wali ne mugaasebo mbadde saakubulira Katonda nze ndi mulokole musajja n'aŋŋamba ate oli mulokole ng'oli wano mukomera wano wabeerawo abalokole n'aŋŋamba oli mulokole oba oli mubbi mulokole abeera mukomera ne mugawa wendi naye ndi mulokole ekyo kakinnyonnyole kirage nti si buli ali mu kkomera nti alina omusango nti era si buli ali mu kkomera kulimino naawe kennyini ali mu kulaba ebintu bikyukakyuka awo kukkanga nga osuzeeyo so ono yali yeebuuza gwe yeeyita omulokole okola ki mu kkomera so kakati omwami ono n'agenda nga kakkana mpola nentandika omugamu nenze ndi mulokole era nsaba nkubuulire ku bulokozi n'omulokozi nkubuulireko. Omwami n'aŋŋamba nti tolina kyoyinza kuŋŋamba ku bya bulokole kuba nze tommanyi n'aŋŋamba n'ebyobulokole byogerako singa obadde omanyi nze ani tewali mbulidde bya bulokole nemugamba ate lwaki n'aŋambuuza gw'olina kyaki nemugamba siina n'aŋŋamba kati nze gwoyogera naye nze nina kyaki ate nnene ate erimu abantu era nzi musumba waayo n'aŋŋamba era gwe ebyobulokole by'oŋŋamba bye bintusiza mu kifo kino ebyokwagala okumanya Katonda byagala okwogerako nze bye bintusiza wano. Omusajja yali musumba. Omusajja n'aŋŋamba nti kankubuulire nze ekintusiza wano byakwagala kumanya kutegeera Katonda naye kati laba maliriza ndi mu kkomera sina na musango. Yamaliriza atya nga ali mu kkomera? Omusajja n'aŋŋamba amannya ge ye Ivan n'aŋŋamba Pastor Ivan ndinja okwogerako naye kyaki eri lukunjiri era omuntu ng'obeera lukunjiri oteeka okubanga oyinza okuba osobola okuba omanyi Pastor Ivan musajja muwanvu munene n'aŋŋamba nti kyaki eri lukunjiri n'aŋŋamba nti basiibye ennaku 40 n'ab'ekkanisa ye nga basibira ekintu kimu baagala kutegeera Mukama Katonda ayogere nabo bamanye nti nabo mu kkanisa waliwo omuntu Katonda gwe yayogedde naye era bakisibira ennaku 40 nga bakooye okutuuliranga awalala n'aŋŋamba nti ennaku 40 bwe zaggwako nga mutu tewali Katonda gwayogedde naye n'agamba baatuula mu kyaki ne bagana naye kati tukoze tutya Katonda ayogere naffe tatumanyi tatuwulira n'agamba nti bakkiriziganya basonde ssente basondere omusumba ono ajje e Kampala
anoonye abasumba abanene aboogera ne Katonda naye bamubuulire nabo Katonda ayogera atya nabo. N'aŋŋamba era ekkanisa baamusondera ssente ne bamusindika ajje e Kampala anoonye engeri gy'ayogera n'abasumba aboogera ne Katonda bamubuulire bo Katonda ayogera atya nabo. Era omwami ono yaŋŋamba ye bwe yatuuka eno yaŋŋamba yajja mu baasi bwe yatuuka ku paaka yasooka kubuuza ababoodabooda abasumba ab'amaanyi abamanene kugamba ab'amaanyi amanene bamanyi buli kimu baani. Era mwami n'aŋŋamba nti baamuwa amannya agawerako n'agawandiika pulisiti. N'aŋŋamba nti ku mannya ge baamuwa ekkanisa gye yasooka okugenda ekkanisa yali mu bitundu by'e Nansana. N'aŋŋamba we yagendayo yamala ennaku 2 naye omusumba teyamulaba nga byakusooka kulinda. Ate n'aŋŋamba kye yategeerako omusumba oyo nga okumulaba waliwo essente z'olina okuba nazo mu bbaasa kati ne bakuteeka mu layini ey'abali abalina amabaasa nga amabaasa ago ogenda kumulaba era nga mu kumulaba lw'omukwasa n'ebbaasa naye lwaki abasumba bakolesa ebintu ebyo ennaku zino? Kubanga nange nyina mukwano gwange akolerawo mu Ndeeba yali alina ebizibu n'agamba waayi Katonda yayinza okunyamba ebizibu bino nirabe ku musumba salaamu okwo akoyo omusumba mpulira wakati yadda Ntebe baali ku salaamu okwo sajja ali awo asala kakaati kati nga mukwano gwange agendayo bwe yagendayo atuukayo nga bamugamba okulaba omukulu baasa mitwalo 2 nekimukubamu magayi nzize wa Katonda kunnyamba ate Katonda musajja wa Katonda yansaba ssente ng'ateekamu mitwalo 2 wateekamu emitwalo 2 layini yali nnene teyasobola mulabako olwo nga bamuteeka ku batandikibwako enkya ogenda olaba omusajja atuse mu ofiisi boogera awo ate n'omulaba eddakiika tezibambu nnyingi because bwa time zaba batayiminga omusajja nga alagula awo musimanya ndaba ebikutawanya sisitawo akuloga omwana ono mukwano gwange bo babazaala 2 ye ne muganda w'omulenzi tayina sisita kati n'agamba emitwalo gyange 2 gagenze kyokka te nebyo mukunjogerako nabyo ndaba biki bifo. Lwaki abasumba bakoze nnaku zino basaba nnyo ebintu ebyo mb'okulaba omusumba ssente ye kambuze n'ekirala kituufu nze okulaba omusajja Katonda nyina osooka ne muwaayo oba mu njogereyo kati bwe tugamba ne mmokyayo. Kye nnyinza okugamba nti ebiriwo kati tebitandise mulembe guno ogwaffe. Bwe tusoma mu Isaiah chapter 55 okuva ku lunyiriri olusooka paka nga ku lwokusatu awo n'olwokuna olwokutaano Isaaya yayogera ng'ayita abantu nga bagamba mujje mugule emmere amata ey'omwoyo mujje mugule nga tewali bisasuza tewali kugamba kusasula ssente ne ssente bakiteeka mu mane n'agamba come and buy without money emmere ey'omwoyo kugamba yali olwedde ne ku mulembe gwe abantu baalinga be baasasuzanga kati Isaaya nga bagamba bajje we bawulire ekigambo nga teri bakusasula. N'olwensonga eyo kyenyinza okugamba nti tebitandise kati wabula byaliwo okuva edda naye nga bikyamu okusinziira nga bwe tusoma mu Bayibuli Katonda ye agamba awa buwi kati olw'okuba awa buwi naffe tulina kuwa buwi tetulina kusaba abantu nti sooka oleete okuwa ekigambo kya Katonda kubanga kati nga bino bye mbagamba nze saabigula ssente kyova olaba sibitunda era sibisuubuza anti batera okugamba nti oba kyawandiikibwa kiri mu ki oyinza oba okimanyi badde okikozesa nti omubuulizi w'enjiri alya ku njiri ye anti kati kyenyinza okugamba abantu ti Katonda kwagala Katonda agabira ebintu bye mu kwagala ate naye bw'okimuwa ekintu kye akitwala mu kwagala ekintu ky'olese nga si kyakwagala ng'omuntu okimukase Katonda takitwala otera obbiwulira n'olaba ono waliwo abatunda peeni timujje mufune ekyamagero kyammwe wandiika ne peeni simanyi ngenda tunda wano zipeeni ukasito kyowandiika kyojja okufuna muceere mbusima kilo emu simanyi mitwalo 5
ataba amazzi mbujangu ofuna amazzi g'omukisa twagajje Isirayiri ebintu bwebityo mbw ate mujje musasule ssente weziti simala tugenda banaaza bigere bivaawa. Kyenjagala okubuulira nti owulira obujulizi obw'eggulu n'okubikulira bwe kutyo eyo gy'owulira ebyo njagala okubuulira toliwulirayo bujulizi bwaggulu tojja buulira wadde bamalayika tebasobola boogerako wadde okusimatuka ekigambo ne baga nti malayika Gaburiyeri yayogedde bw'ati tebasobola buuze lwaki ate nga basaba Katonda y'omu okitegedde n'olw'ensonga eyo era naffe wano netandika okukola enkola eyo okubikkulirwa tetuddamu kufuna kitegeeza kati tuba tugenda kwogera bigambo byaffe mu ndowooza yaffe ng'abantu naye tuba tetugenda kufuna kubikkulirwa ate nga okubikkulirwa oli wakuwulira kumuwa emirembe mu ye era mu mutima gwe naddala oyo agenza kula mu mwoyo atandika okusengejja ebya Katonda n'endowooza y'omuntu nga ye kati nze era mpa amagezi ali eyo ng'oli mubuulizi wa njiri tokigezanga nako okutunda ebya Katonda tokigezangako okuwanyisa mu ngeri yonna kubanga mazima nga bw'olaba nti empeera Katonda zagaba lumu ndiyogera ku mpeera Katonda zagaba empeera esinga obulungi era esinga obunene y'empeera ey'okwagala n'oyagaliza omuntu okugenda mu ggulu n'omukolera ekintu nga kimuyamba okugenda mu ggulu y'empeera esingayo amaanyi nga yakwagala naye ngaekyo kyewakola mu kwagala kiyamba omuntu okuwona geye n'agende mu ggulu ekyo Mukama kyagabirako empeera esinga obunene n'olw'ensonga gwe alimbalimba omuntu n'omulaga nti kyakola kya bwakatonda naye ng'olina ebigendererwa byo ng'eri empeera weeri ennene ekyo nakyo kijjirako ekibonerezo kubanga oli mu kuwabya emmeeme eyali badde yagala okugenda mu ggulu naye omukolere ekkuba agende mu geena kyokka nga gwe mutima gwo omanye amazima okiwulidde totunda kyekyo ekyokutunda kifu si kya bwakatonda naye kyaki ezo zozi kyemmanyi era oziraba omuntu n'agenda mu kyaki ate kati omwaka si gwe guggwako Mukama mabaasa gabanga 15 eno yakino eno yakino tusonda kino twagala kukola TV twagala kukola rediyo twagala kugula ttaka twagala zimba kyaki ne bifuukira ddala nga Katonda tumufudde wa bbanja muwaakuwe tubanga abamuwola kyola abantu abatuka okusaba Katonda naga ne Katonda ku luno wootankolera nga mmanya tonjagala